Bukedde TV olunaku lwa Sunday era nga mukwano mbebaza okuwayo time yammwe buli lwa Saturday ne Sunday sawa 12 nga gogamba siva ku program y'emikolo n'embaga mbaako nga nindiridde omukyala Josephine Namakula asobola okutuwa ekirungi okitegedde yaffe ensibuko ya vibe ya weekend feffeka abakyesigaliza era gwe omugole ali eyo nga wandiyagadde Bukedde TV ebeerewo ku mukolo gwo mukwano gwange tolonza kuba ku namba eri wansi osobola okutufuna otubuuze ebisingawo ate ng'era nkutegeeza nti olunaku lunene olw'Essande tuteekebwamu ensimbi bannaffe abaRiiko gwe wenna ayagala okuba nga ate ekintu okikwasaganya bulungi tosobola kufumba nva nga temuli kanzaali ka Riiko kawuumesa enva kazitoya enva kwegamba kazireetera okulabika obulungi mukwano ke kanzaali kokka koyina okwesiga kasangibwa ku maduuka ag'enjawulo era agakuliraanye ate nenkutegeeza nti engoye nga zino ennungi nzijja ku Lady Maureen Salon and Bridals. Lady Maureen bayina engoye eza buli kika engoye zaabwe ennungi engoye zaabwe empya gwe wenna omugole ayagala okwambala onyume yambazibwa abantu abamanyi era abakugu mu kwambaza abagole abo nno basangibwa wali eri Emmengo nga wakakkirira katale olutuukawo ekipande kinene nnyo kuliko Lady Maureen Salon and Bridals. Mukwano nkutegeeza nti omukolo gwenkuleetedde olunaku olwaleero tukuleetedde ekitundu ekyokubiri ejjo twaleese party A kakati olunaku olwaleero tuleese ekitundu ekyokubiri gwatayabaddewo nga tulaga omukolo guno eno gwali Matugga mu maka g'omwami Agiswaibu era ng'omwami ye yakera ku makya ne mukyala we ne bazaala omulungi Brown Beauty Hadija abasinga gwemanyi nga Hade era nga Hadija yakera ku makya ne yeewangulira omwami eyasobola okuba nga ate amuwa buli kye yeetaaga omwami asinzirira mu nsi za UK era nga nzikiriza essaawa eno yennyini ntandikiraawo ng'omugole waffe omulungi Hadija Brown Beauty maaso taala nannyini smile nannyini vibe nannyini mukwano ono omwana ayagala omwami we nga gyenkomezza era nga Hadija yafuluma mu bitiibwa yayambala gomesi ennungi ennyo era buli kika kya gomesi kyayambala nga ogetinga confused yogamba oba asooke mu luno oba yantadde kano oba ogenda kubiraba sijubisa bujubisa gomesi gye yasookeramu yali ejjudde amayinja mangi nnyo omugole waffe omulungi eyali alindiriddwa mu masanya ameereere okuviira ddala ku bagenyi abaali ku mukolo buli omu yali alindiridde ekimyula Adija si ye mweru bukyanda ba kapo bano bo beeronda bonna beeru balungi kwegamba Mukama yabawa era nga njagala okutegeeza omugole waffe omulungi yafuluma mu gomesi eyali ejjudde amayinja ag'ebbeeyi amayinja amalungi gomesi eno yali mu pish n'amayinja ga suuva ng'erabise bulungi nga bannange Hadija w'omutunulako olabira ddala ekimyula ekiwedde emirimu era nga waatyo yateerako ekitambala nga nakyo kifaanagana ne gomesi ye ne Metron teyamulekerera yanyuma Metron yayambala gomesi eya grey ne silver nakugambye mu kusooka nti omugole ono ekyenjawulo kyewakola ba Metron bonna abooluganda be yabafuula ba Metron era baaliko babiri bannange kankutwala olabe essanyu oluvannyuma lwa Hadija okukuba ku mwami we eriiso omwami gw'ayagala ennyo Ahmed
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد ججا كسجا abange jajja waliwo abengeyi kale jajja omutaka kasujja maama omulamuzi nyinimu batukyaza wano